Twabaddemu mu munda nga tugenda mwalimu ne orders zetufulumya nga tulese emmotoka ku kkubo tutike orders zikole ki zijje ku dduuka. Naye twabadde tukyatudde ne tuwulira enduulu wabweru. Omuliro gwakwatidde kitegeeza nabaddemu munda. Wabaddemu munda? Nabaddemu. Gwatandikidde sayidi ki? Waliwo neiba waffe wasooka gye gwatandikidde. Tugenda twafulumye okufuluma wabweru nga buli wamu watandise okukwata mu ddakiika 2 wonna ne wakwatira era nze nafuriizinze nakankanye nga simanyi kiddako nga ndi awo era Mukama yannyambye. Asikali wange owa wano yazze bamusidise najja nankima kituufu kyo nga siri bulungi. Emaali yakutte omuliro ng'olaba bw'oti? Banziggyeyo kubanga nadde sikyategeera kubanga nabadde nkima ebintu by'abantu nga bonna bampa ssente zaabwe ebirala tugenda bikola material yonna yonna omuguzi okedde ku makya mubiguze mugenda kukola bintu by'abakirayanti. Okay, tubaniriza olunaku olwaleero bannamawulire okuva ku mikutu egy'enjawulo ku mutimbagano abazze okulabika nti mukikyalirako okunaazaako ku nnaku olw'eggulo enjega yatugwiridde wano mu bitundu by'e Makerere Kavule. Abangi amawulire mwagafunye olw'omuliro gwasaanyizzaawo ebintu ebisoba mu bukadde n'obukadde obw'ensimbi. Naddala ku mutimbagano okwo mbadde mutera kuwulira nnyo Apple Furniture Makerere Kavule olw'ebibajje ebyabadde atunda ne services ennungi ne baddukiridde ab'enjawulo. Ekyennaku ekiriwo nti tuli mu nnaku nti bizinesi yaffe etugatta ffenna abatunda ebibajje muli Apple Furniture nnaku lw'eggulo yasaanyeewo mu Makerere Kavule. Ensonga lwaki tuyise olukuŋŋaana bannamawulire twongere okutangaazamu ku nsonga ezimu. Omanyi buli omu ali ku mutimbagano ayogera bibye about the brand Apple Furniture. Buli asanga ayogera kyasanze naye njagala ku bigambo bigenda okwogera olunaku olwaleero kuva ew'omukyala CEO Apple Furniture okutulambika obulungi ekituufu kikyatuuseewo na kiki ekiddako nambeera ki gye balimu ng'abakola ebibajje okusinziira ku muliro gwakutte olunaku lw'eggulo mu mbeera eyo yonna. Sigenda kubanga nandagga nnyo wano wendi n'omukyala Apple Furniture CEO Apple Furniture agenda tubuulira embeera gy'alimu si nnungi twalira awamu okusinziira ku mbeera gye tumanyiddemu n'ekifaananyi kye mulaba essaawa zino embeera si nnungi. Njagala asooka atubuuzeeko abatulaba okwetooloola ensi yonna n'ensi ne ku mikutu egy'enjawulo. Nsanyusa okukulaba nnyabo wadde tusaba obuuze ku batulaba ku mikutu gino egy'enjawulo. Neyanzanya Tiroshi mbalamusizaako mwenna. Amanya gange nze Apple era nga nze CEO wa Apple Furniture. Okusooka kwa byonna tusobola okusaasira kwange eri ba bizinesi bannange bonna abafunye obuzibu kuba bawererako ddala. Ekifo ekyo kibadde kibalirwamu abantu ababadde bakoleramu nga basoba mu 100 nga balina bizinesi ez'enjawulo. Abamu tuli nabo mu furniture, abalala batunda mmere, mulimu chachi, mubaddemu abalunzi nga balunda ebintu byabwe. Tufunye okugezesebwa okw'amaanyi okuwererako ddala era nga tusaba bonna bekikwatako otukwatirako mu budde bunene okuba abantu bangi abafiiriddwa abakalaka timanyi naye
So embeera bwetyo bweri okutwalira wamu. Bwe twabadde tuwulira ebyogerwa nti business ya Apple Furniture yonna esaanyeewo ne ku mutimbagano okwo kwonna okwetooloola ku mikutu gy'enjawulo. Buli kimu kyaweddewo. Ku workshop gye tukolera era mwena mukimanyi nti no workshop mwe muva ebintu era workshop weba teriiwo edduuka terisobola kukola ki basooke baggalewo abantu bekalakaasi. Mwena nga mukimanyi nti omuntu nga talina workshop tosobola kuba na dduuka. Workshop we wakolerwa emirimu gyonna egireetebwa ku dduuka. Mukama yasaasidde nti nno gwabadde gula katonto ka dduuka naye tegwakoze eki tegwatuuse. Workshop eriraanye dduuka weriri. Eriraanye naye erikakaba akatemerero katini. Waliwo abantu bangi nnyo abakolerawo akatemerero katono era it is a walkable distance ngawo. Simanyi oba mwagenzeyo batyo mwagenzeyo. Twayise okone tujja kwongera okulaga abantu embeera nga bweri. Era omuliro gwatandise ssaawa nga kuba nabaddeyo nze nabadde munda. Gwe gwatandikidde waddeyo? Nabadde munda. Nabadde munda ddala ddala. Zabadde ssaawa nga 6. Kuba twabadde tuva ggula ngoye ze tugenda okukozesa entebe nga tuva ggula matiriyo. Nga tulina oda z'abakasitoma eziwererako oda ze tugenda okukola ki. Otandikako okukola. Abantu bangi dibosha batubanja ebintu bawererako ddala. Ababangi tebabalika oda ze tulina nga tubadde tuguza ebintu nga tugenda zikola. Kati essaawa eno omuntu yakuwa ssente tosobola mugamba mbu sigenda kuwa bintu byo. Kubeera waliwo yampeereza message nangamba kansuubira entebe zange teziyidde. Kuba nzeetaaga. Waliwo abadde abanja ebintu gukyagenda mu maaso. Ye nga tolina kyamugamba essaawa zino. Kitegeera. Twabaddemu mu munda nga tugenda mwalabaddemu ne orders ze tufulumya nga tulese emmotoka ku kkubo tutike orders zikole ki zijje ku dduuka. Naye twabadde tukyatudde ne tuwulira enduulu wabweru. Omuliro gwakwatidde kitegeeza? Nabadde munda. Wabadde munda? Nabadde. Gwatandikidde sayidi ki? Waliwo neiba waffe ne wasooka gye gwatandikidde. Tugenda twafulumye okufuluma wabweru nga buli wamu watandise okukwata mu ddakiika 2 wonna ne wakwatira era nze nafuriizinze nakankanye nga simanyi kiddako nga ndi awo era Mukama yannyambye. Asikaali wange owa wano yazze bamusidisi najja nankima kituufu kyo nga siri bulungi. Emaali yakutte omuliro ng'olaba bw'oti? Banziggyeyo kubanga nadde sikyategeera kubanga nabadde nkima ebintu by'abantu nga bonna bampa ssente zaabwe ebirala tugenda bikola materiyo yonna yonna omuguzi okedde ku makya mubiguze mugenda kukola bintu by'abakirayanti. So ne banziggyayo ekyaddala sibitegeera era mba napostinze posti napostinzeemu ezira manager wange yazipostinze kubanga zinabadde nga si birungi. Kakati bino byonna bibaddewo buli kimu kisaanyeewo. Abalina oda zaabwe essaawa zino bali mu kubanja baagala bintu byabwe. Apple Furniture ki ekiddako? Kyamazima badde mbasaba batoyo obudde butono. Kyamazima nange simanyi kiddako essaawa zino era tubadde tukoola ab'obuyinza basobola otuyambako mweno embeera kubanga wabaddewo abaana bangi ng'ogiko Apple Furniture nga bakola mmere ya leero nga baddako zitagenda kukola ki tagenda kulya. Tubadde tulina abaana bangi betuwa emirimu ng'omuwa n'omugamba genda okole nga ye olunaku lwatakoze tagenda kulya nga kugamba era bosi wange mpayo mulimu bosi wange nakamaze era bw'oba tomuwadde tagenda kulya. Kati waliwo bw'oba wawadde bakole
kati ebintu byabwe byayidde twendegenda mugamba mbu mpa ebintu byange oba mpa ssente zange nga naye yafiiriddwa abaana bakabya amaziga mwabalabye amaziga twagakabye ne gaggwayo twagakabye ne tuzirika ne gaggwayo twakabya amaziga ne tuvaamu ate bulwadde so bonna basobola otuyamba ab'obuyinza abaana bangi bafiiriddwa ebintu byabwe basoba mu 100 waliwo kyaki waliwo abalunzi abakyala b'emmere bakabya amaziga abatunda emmere babadde baguza abantu abatunda engoye abatunda sponge banange mumanyi ekigambo kye bayita sponge bwe kikwata omuliro olaba omufaliso gw'ewaka gwokka osobola oteekako akabiri ne kakoleza ennyumba yonna abantu abatunda sponge abatunda engoye abaana bangi bafiiriddwa bambi ebintu byabwe naye nga ekyennaku ekiruma nti tetumanyi muliro gwekyakoze eki gwe kwavudde tetumanyi omuliro gwatandise gutya era gwakomye oba ani yagukoleezezza kyekinnaku ekiriyo naye tusaba bonna bekikwatako abasobola okudduukirira embeera eno batuyambe ng'era nga tusobola okusasira kwange eri bonna buli ssekinnoomu yafiiriddwa ekintu kye tibannange tukwatize wamu tusabe obuyambi ate era n'abantu abasobola otudduukirira batukole ki batudduukirire mu mbeera eno bakasitoma baffe bonna abatubanja orders wadde tusaba batuwemukko akaseera akatini ate tulabe ekiddako. Okay, tubadde tufunye ono neneiba ono manager waffe eri ku workshop mbadde nsaba nyako sooka oveyo katono manager talazi agenzi naye manager kale twali bino byonna bibeerawo bizinensi zino zibaamu losses nyingi tulina kye bayita insurance company eri insured badde sinabajja insured kati abamu ebiseera ebisinga bizinesi tuzikola naye si buli ssente yaffe nti yebeera mu bizinesi genda owulira tulina kino amabanja bikoze byangu ogyeko bano abatubanja ebintu byabwe essaawa zino oniwa side temuyina ng'ogyeko amabanja g'ebintu byababanja temuyina mabanja malala era nga bizinesi zonna weziba oluusi kiba kizibu nnyo okukola nga tolina era tubeera ne loans mu bbanka ate ng'olina osasula ate nga n'abantu bakubanja ebintu era abantu bangi balina looni era naffe tulina looni mu bbanka mu bbanka okulwaninga bino ebintu kati awo kitwebuuliza abatulaba ab'obuyinza abasobola okuyamba mmwe abafiiriddwa ebintu byammwe message ki gye mbaweereza njagala otuna bulungi mu kamera zino ogere n'abantu abo abatulaba ssaawa zino bonna bekikwatako tulina neighbor waffe wali minisita Nabbanja tulina abantu bonna bekikwatako buli anaawulira omulanga gwaffe tusaba tudduukirira mukana akaseera yenna nasobola otuyamba natutuusiza eddoboozi weitatuuse tuyambe kubanga ekyamazima tetumanyi kyetuzzaako tetumanyi kyekyakuddako essaawa zino tulingayo mutulaba amaziga go twagakaabe buli kimu twakikoze naye tegagenda kuzza bye twakoze eki twafiirira wetukolera ab'obuyinza mutuyambe mutwatireko mu buno mukana akaseera akatali kangu akokugezesebwa. Okay, mbadde njagala atufuneko ku manager oyo naye abeeko kyatulambikamu katono mwekubona obuntu
Yo akasigeze. Kono kasigale. Simanyi oba nkamyuti nze nawe nyiza. Tafaayo. Mu? Okay. Maji yala atandike n'erinnya. Tubuuzeeko, tubuulire embeera nga bwe yabadde. Kiki muliko essaawa zino naye kamera zo muzibalansi. Waliwo kamera eno. Ugenda kutula mu bwoti katini. Nga ofeesinga mu eno zibalansi. Okay, amanya. Erinnya lyange Ssennamakula Farida. Obuzibu obwavudde ku muliro twabadde ne boosi wange ono twabadde tuli munda twagenza okulaba abantu bakuba enduulu nga bagamba bannaye guugwo omuliro gutandise twagenza okulaba nga gutandika dakika nga 2 dakika 5 nga gusaasaanye buli wamu nga tetulina bye tutaasa n'ekimu okusinziira twataasizaayo machines nga 3 zetukozesa kyabadde obona bwe gwatandikidde awo kuba tegwatudde ebbanga ddene okuba nga gusaasaanye gwatandikidde eri walako gwatandikidde mu baneiba babadde babaliraanye babadde batuliraanye gwatandikidde mwe mubadde muddako waliwo ekipande ekisooka ekyokubiri nga ffe tuli bakusatu ne gukwata wali ne gukwata ne wano ne gujja ne gwabadde ku speed y'amaanyi nga temulina kye musobola kutaasa nga tetulina kye tusobola kutaasa n'ekimu wakati mu mbeera eyo ng'omuliro ogenda mu maaso yes mwataasizaako machines mwataasizaako bimwasobodde okutaasa ebisinga obungi bye byayidde omuliro ebisinga obungi kuba bye twataasizaako byo kale byabadde bitini machines 3 tubadde ne machines nga 8 gwe nga manager naddala mu kampani eri abatulaba essaawa zino eri abadde bakola zi order abaagala ebintu byabwe essaawa zino oyinza kubagamba ki eri abatulaba nyongera kukudowooza batudduukirire ekyamazima twafiiriddwa nnyo ebintu bingi ebyafudde kuba ebisinga bibadde eri ku workshop just eno showroom byonna ebisinga bibadde eri ku workshop kyamazima nga yeri sitoowa yonna gye tutereka ebintu byaffe ababanja ebyabwe tubakoze tutya abanja baali tugumiikirizaamu kyo kyamazima tetulina we tugenda bannyonnyola naye babe n'essuubi nti mujja bbawo ebintu byabwe era tugenda kuddawo mu kabanga katono naye nga twafiiriddwa nnyo kyamazima okay kale on your side guys ayinayo ekibuuzo kyonna nga kigenda wa CEO kisobola okuba ku kyobuuza Breeze Nze kyenyinza obuuza abantu bangi abakola omulimu gwe gumu ogulinga bo bano gwe bakola ne tuze tuwulira scenarios nga omuliro gubalumba okumala ebbanga kyemmanyira nammwe wano kugenza obalumba nga lwo gwe balumba emabegako awo ne gwokya ebintu byabwe mugenda kukola mutya kubanga bizinesi temugenda givaamu mukyagikola mugenda kukola mutya okusobola okubeera nga maaso eyo mukyetangira kale mubeere n'assurance abantu abagulako babeere n'assurance abakolako zi order nti singa tuba tuzzeemu buyinza okubeera nga tekujja kukola kuddamu baana wuliddeko nti naawe wennyini obusigo ebusoose okukwata awo babadde luutu ya 3 mulundi gwa 3 gwokya kifo kyekimu kuba waliwo wegwasooka era nga weetuli ogwokubiri baali baneiba twagulaba bulabi kati guno gubadde gwa 3 nga gutookya tugenda kukola tutya CEO kyenyinza obasuubiza nti bakasitoma baffe bonna buli kimu kigenda kudda mu nteeko nga tufunye obuyambi bwammwe nga mutuwuliriza ate nga tukwasaganyiza wamu nammwe nti bino byonna bibaawo era nga si bye bisoose nti lwakuba kya mukisa mubi akaseera gye kajjiddemu
era nga nakusika lungi. Naye tubasuubiza nti tugenda kukola ekisoboka. Tugenda kukola ekisoboka kyonna, tugenda beera bwerinde essaawa yonna nga tuli ku stand by, tetugenda kukkiriza kintu nga kino kuddamu kubaawo. Mpozi ekibuuzo ekirala netwazzeeko eggulaawo okukebera ku muliro ogwo ng'Emaliamu eweddewo, wabaddewo ko mu Luvuuvuumo abagamba nti embeera bw'eti manyi okujja nga waliwo oba oli awo yeegwanyiza ekifo ekyo nga yawulira agala kitwala era ng'alowooza yakirinamu omugaso okusinga mu ate abakiwangaliddemu ebbanga. Kiki muyinza okwogera ku ekyo? Ekyo tetulina kye tusobola kwogerako kuba tetukimanyi. Tetukimanyiiko era tetukiwulirangako. Yes. Ndowooza byebyo ensonga banaye tuzirambise bulungi nnyo. Nga CEO bwagambye tukubira abantu bonna omulanga naddala abali mu buyinza, abali ministries ez'enjawulo okulabika nti mudduukirira abantu. Ng'oggyeko Apple Furniture waliwo ne baneiba abalala n'abavubuka bangi abawera mu basoba mu 10 n'okweyongerayo abakolera mu kifo kino basigadde tayo tebalina wakutandikira. Bw'obanga walabye emboozi twakoze eggulu nga buli omu akutte ku matama n'omukyala atunda emmere asigadde talina watandikira. Ministries ez'enjawulo zisobola okudduukirira Honorable Prime Minister waffe Nabbanja mu kaseera nga kano bano baneiba oyitawo buli lunaku wano. Kinyanyi Nampindi kyemmanyi obanga badde ewaka nawe walabyeko ku bukko obwo osobola okudduukirira abantu bano. Ffe nga bannamawulire we tuli okutuusa eddoboozi buli gwe kikwatako abali mu kabineti naddala essaawa zino weewaawo ng'akaseera katuuse nga buli omu ayagala kusigala waali tusaba nga tetunaba kuvaayo soke tudduukirire abantu bano. Minisitule y'ebigwa bitalaze naddala bye tusinga okwegayirira mu kaseera kano, minisitule y'ebigwa bitalaze okulabika nti abantu bano tubadduukirira. N'abantu sekinoomu bano abantu bali mu loans ez'amaanyi ze tutamanyi na muwendo, banka zibanja buli kimu kati kibeegesa amaaso kitunuulidde bo. Tusoboke nti bayambibwa mu kaseera kano. Nze mbaddewo era bano abantu bano abawangalira mu Apple Furniture mikwano gyaffe era buli ali wano amanyi ku bantu bano. Ensonga lwaki twasazeewo ntugana tunoonye ku bantu bano batubuulire ki kye bayita mu kaseera kano kuba kaseera si kangu. Kambaagaliza olunaku olulungi naye mbeera yo gye tulimu wano e Makerere Kavule.